Efirimu egenda maaso. Kalema. Hey, gwe. Owedde. Dawanne messe jakonne messe. Kakati omusajja ono kyekola ng'asotya ng'afuluma ewaka. Omukyala alesaamu wadde akatwa akamwebasa. Alesaamu wadde akatwa akamwebasa. Kalema. Efirimu egenda maaso. Era twagala tumenye luddaja bigwera. Ebya Kalema omulugube. Omwami ono asooba dda wa neyiba. Neyiba ono waliwo okuteesa kwonna okwabaddewo neyiba. Abaliri. Oba mukonkono oba taakuba enduulu. Mulirwana nfunyemu obuzibu eno. Baako okuba. Ye muga ya Faizo Original Names. Okuva mu 12 Star Film Production. Abeeri tebawulira kuno kuliko mulirwano w'ekitambo yeba kampola. Ayinza okumpulira. Ono naggulawo ennyumba yagyesooga nga gwe bayise. Galawo. Ate kuguddewo ebisigadde twebujjagaana. Kati ekiro. Akaseera nkatambula oba banyumya ki ne mulirwana nga banyumya. Oluvannyuma ennyo ogenda okwetegereza ebyo ebyokutinkula abakazi bambi naye togenda bambi bawandi badde onsula bambi kwegayiride nangeri omukazi wange bambi togenda nawe sigala bambi abo abakazi bemwetinkulira abo mulimu abakazi abakambwe sokodde kanaawe ekyo kimala leero nawe enzige tefudde naawe dindako nenkya kufuuyira enzige ono alabika yagifuuyirako bugulu kati yasigala epaapaana enzige namu. Tugenda maaso bagiyita akasoboka neyiba okuva mu Miss Production atenga bulijjo egenda maaso. Are we the biggest production? Yes, of course we are the biggest animals. Tugenda maaso. Kahano tuba tuli awo ate omugagga teyagula saaluuni akyakima amazzi n'ebikalu yayiga amanyi n'okwesiga ebizigo omusana tegukyamu kyanyota kyavaako bikala kampa. Bamuyita King Jose the Rock Monster. Efirimu egenda maaso. Niwonfuire kino. Niwonfudde kino kyenu. Kale nno era omuwala olwo yasanyuka nnyo engeri omulenzi ono gy'afaanana. Era omulenzi agamba omwala ono bambi yamufudde kino kyonna kyali. Mpola. Tugenda maaso. Kaniga mugamba onoonya kakunywa ki kweninja kunywa mirinda. Kenkuleetere. Ate nkwagala nnyo kibebi kibujubuju kikino kibatafulayi kirabe kiboto. Kyekanange nno wanange. Ono omusajja atabuse. Ebinduddeyo. Kati owaye nduddeyo nsonyiwa nduddeyo. Mbadde nnonja yebatunda kakeeka ak'ebisatu nga wanaatunda za 5. Iba ne mutoolo. Kano kakeeke nako ne kakutambuza n'obu abuse y'ebitaano ng'anoonya ya 3. Mutoolo akekereza. Era okekereza kwe yalyanga amawolu ku mirirwana eri ku mizigo. Nga kyanoonya bwe butalya kusendeza akolerera. Wadde obutwa. Yafunye saaluuni. Kansooke nyweko ndabo batemuli butwa. Kwegamba soda wagulira wa 10. Asobola kunywako wa 2. Gonywa wa 8 omugenyi. Omukwano gukutunuzanga seba atunudde oba mu kiki. Kobenga tomanyi kuloola ku by'omukwano oyiga okuloola. Ojja kukitegeera. Mutoolo teyayiga okuloola. Mutoolo yayiga okuloola luli yali anyumyanga n'ebidomola. Oba ekizige kino kinaafa. N'akitwala okukifuuyira kinakiriza mubaamu ebizigo ebikaluba. Kati agenda okyetegereza. Hati nti okukirora. Yokirora ekizige kyange. Kati omwana yafunamu ekirowoozo.
kali ng'amugamba ebale nnyo mukwano. Ate nange ndi mu kyesuubo. Kalema. Tugenda mu maaso. Mutakawuli alengera mulirwana. Kale mulirwana ali mu kuyingiza bintu. N'amanda ayambaddeko bulungi. Bamuyita Sarakan Kanyonyozi. Munnange toddugaza olubalaza mmanyi okutuula kuno ne muteetulira kuno eŋŋambo. Ŋŋambo zammwe ne ziddugaza olubalaza lwonna. Bakamanyi kakazi kaalukaali nnyo. Kadi beewunya gye kaali kalaga. Kadi nga kajja kafulumayo. Kadi kumbe mulirwana ali n'atunula. Kalema. Annange. Kalema. Aye kalema. Oya. Ebya kalema. Omulugube. Alina mungi. Kali nga tekamutemya kitegedde. Asanya. Bane ne katambula ne kanyole ekiwato ne kanyole. Ngeni gwengenda kuleetera eddagala pya tekambwe. Olaba TV na nnyimba. Eyo TV ngenda kugijjawo. Nara niko okweyombya. Banna yensa ondeeta. Yamutumye edda alina safari gy'alaga. Tovaayo nsobedde. Safari bannandika safari. Nja kuwona nkimanyi eky'obulwadde gw'omanye nti ndi. Oba ndabira mwami. Kwagala nnyo mukyala. Egenda maaso. Omwami ng'asiibula mbw'alina safari gy'alaze. Era omukyala yamusiibula bulungi nnyo abe ng'atuuka bulungi. Efirimu egenda maaso. Bano nabo bali mu kkubo. Mukwano gubali bubi, mwami yagula saluuni. Takyali musajja mwangu nnyo. Kali ssebo lyamwetikka mpakaka. Okyaliyo. Sweet enno mami. Bulungi. Naye mutaka kwe kutuula eri. Kali kumbe mutoola amanya empisa z'Abaganda. Bw'oba oyina muwala w'omuntu ng'oyawula tosemberera nnyo maama we obojja mukwasa obuko kati li mutoolo litudde eri. Kafuna obuseeri nakolakola y'akantu. Kali mugamba niye bulamu nga bwakyuka kwina nti nina y'akantu ke natandikawo awo era kamperezayo ku busente obugula ku kizigo ky'ebbeeyi luli nali neesiiga amajuta ga layisi. Wawasa. Kali mama nga mugambo olina omukazi. Bamaama bagezi baba babala bw'alaba omuvubuka anyirira abaagala n'amutega muwala we kuba bamaama abasinga tebaagala nnyo baana baabwe kugenda mu bufumbo obulimu okukaaba. Era ne muze yagenda otuuka Richard Sonko olikino ne muze. Yona gye munoonya bana bagishiri ku kiyumba kyanti. Kyokka bana tuginoonyeza eri. Uya. Bana aganti abaana. Wewe balikola. Ngezaako magezi ng'ayitawo. Nafuna y'akaseera nakupanga wakantu k'okukola awe. Nina y'awantu awo we nakolaakola ne nteekawo ka bizinensi. Era sikyakima mazzi. Bane mutolo takyakima mazzi kwini mwakwatagana mutya. Maama agenda maaso gi asundira ku mukumu muyina nno kwatagana ne mutolo. Maama. Era maama. Ndese mutolo. Mune era mbadde mulesa akubizeko engeri gyali mukwano gwange. Abaana abagezi abaako engeri gyakuseetinga kwegamba ekintu bagenda okikubuulira nga tokyekanga bwekanzi. Munnange. Kale we bale tubuuzaako. Tugenda maaso. Ngende mperekereko mutolo. Mwerekere kata ndabange yanoonya omuliro. Maama esebo wali yagamba mutolo awerekedweko. Kakati tuddako ewa neiba. Aba ali wano. Laba nno. Ne banne naawe oluwaayo. Kale ensawo oleesera kiko nimbadde nnooli mulimba ngenda mu safaari. Era kkirize nti safaari batwala ensawo naye nga tetulina gye tugende tulinaffe tubeeko kye tukola. Ng'alimba bagenda mu safaari
tugenda maaso kali kumbe waliwo alaba. Okay. Firimu egenda maaso alaba yaani. Jukira omukyalo ono waliwo yeewuunyiza bwe yazze ng'amugoberera okulaba ng'amanya ludda bajyabeera. Omukazi alina obufumbo gye yanoba. Tugenda maaso. Nga baggalawo. Kuba omukazi ono bw'atandika emisinde gye giba gyakafubutuku ate sigikoma kumpi. Kati yamuleeta eno awatali leefali anaagamba nti awo. Kalema Mwokya byuma ebyakale leero ayagala tagenda kwokya bantu ayagala kwokya nzige. Kalema agenda maaso n'okwetema spare yetemye spare ma. Kalema ebyo badde wankano nkoko nyalavu banange sindi bane bulijjo ndi bwegamba dduka mayiro ana lwaki okoma ku mayiro 2 leero njagala odduka mayiro 3 nange manye nti muto oli musajja gwe gweni kale kugamba time Kalema ono atandise okufuluuta. Oba abo abakazi bayita batya? Tayagala ebyo ate ojja ofuluuta ki? Emmese ogikubako obugulu bwokka olyawo. Ogikubako obugulu bwokka emmese eno ekyakyakala buli wamu wonna ekyakyakala. Munnange era olina okirowooza nibone oba oli wakutta mmese kakasani enfa. Just kill the message straight away. Bagenda maaso kye baliko nkugambya ali eno yeesiima bali mu kaloogi bapangisiza kaloogi. Tugenda okwetegereza waliwo engatta eyingidde okukonkona. Twasasudde kitundu twabawadde n'ezenkya ono ng'afuna kaleesu. Efirimu egenda maaso kwe kutta ebigere kweni siraba akonkona. Oti otambula n'ebyewa Kweni oba lubaalewo wazze naye yakonkona. Omusajja wuuno yenna atunula ng'enzige enkafiiri. Thank you very much. Weebale. Kalema Katerega Medi. Efirimu egenda maaso. mukyala we waka Omukazi gwaliko mukabandi Eta yanoba alayika ayina bye yadduka nayo oba ebyapa byaki. Buli kimu Mukazi bulijjo atakola, mukazi bulijjo asiiba waka alya buli kimu akeera sosola njala. Alabika ayina kye yadduka nakyo ekyomusajja. Kati musajja mukulu ali wano kyaliko kwe kwesupiisa okukonkona okw'omulundi omulala. Bagiyita akasoboka neiba okuva mu Means Production. Laba entunula. Kati kuno omukazi nga yewaaya ggulewo olwaggulawo. Wewe mama nnyama walala kiki awate kyekibadde ogenda bannange bandeke sebo bannange kiki kino olaba firimu yino yayenze batya neyeripako yeripye ate wano twavaawo eyo wete wegenze kyekyadirira mukama yamanyi tube tulaba akasoboka neiba nate engalo gyokuva mu Means Production tubagala nnyo wagira bina Uganda yonna anti mukola kyamaanyi abawe omukisa. omulugube alina mungi n'abakwata ku masanyalaze oyo tagawulira kale Kalema tabaliridde mukyala we waka amuleseeyo bambi yetamufaako olw'okuba afunye abalala kyokka yaba eri gwasoberera
abeera wali kumpi nawasula akasoboka neipa tekasangika wabula kalema bino bisesa ebyakalema mulaba kasoboka neipa ubwasoba